engeri y'oluusi gye musirikamu muteekawo eddibu ddene ku entertainment y'eggwanga Uganda. One, for starters, njagala otunnyonnyoleko Bobi Wine. It is to public knowledge, buli omu akimanyi nti gavumenti eno tekukkiriza ku stage, but kinaakoma ddi eri bafaani bo abakwagala nga gwe omuntu. Two, Nubian simanyi oba ne bani yo nayo mweri. Three, I'm sure you missed stage, but to what extent? Yeah, kyosembezaawo ekituufu. I miss stage. Kuba ffe tuli ba artist bolaba. Tuli ba artist, ekyo kye tukoze obulamu bwaffe bwonna bwonna. Naye ate twazuula nti artist si wakuyimba buyimbi kunyumirwa. Wabula asobola okuyisaawo obubaka bungi nnyo, asobola okukola ebintu ebirala ng'akozesa eyo influence n'eyo attention n'eyo a following abantu naddala aba bulijjo gye bamuwadde. So yes, tuli ba artist to missing a stage. Wano we tuli olwaleero twakolawo nga wakuperformingira yemu ku venues ezali owned, ndowooza venue yokka yali owned by an artist, designed for art. Naye kati emyaka giweze 5 nga tetukkirizibwa kukola show awatali nsonga yonna, you know, ombuuza baani eneekoma ddi. Kyenjagala omanye nti okubanga siri ku stage tewaliwo tteeka lyonna lyonna, just bankolako fujjo kubanga balina emmundu ne bajja ne bagamba gwe tojja kweyagalirawo, tojja kuyimba music wo, tojja kusanyusa bantu. So bali mu kunkolako fujjo. Kinaakoma ddi ng'omukozi w'effujjo awanguddwa? Ani ankolako effujjo? Museveni. Lwaki ankolako effujjo? Kubanga alina emmundu, era singa talina mmundu okitegeera. So kinaakoma ddi? Kitulwanyisa okukoma. Ne bwe mulaba nnwana n'emikwano gyange gyonna tulwana kujjawo buno butali bwenkanya. Naffe tufune eddembe lyaffe okola kyetunyumirwa, ate ekibeezaawo ne famire zaffe ne tiimu n'abannaffe abalala bangi nnyo. So bwe kinaakoma nga bino biwedde. Obuuza Nubian Lee naye ali ku bbaani, Danny Magic n'abalala. Munnange bwe twabuuka ne tugenda tugenda kuyimirira ku mazima, twali bangi nnyo ab'omukwano, tetwali just ffekka. N'emikwano egimu bambi ate obasaasira ne bafunamu okutya, era bo tebayimirirawo. Naye abo bonna abayimirirawo nange nga bayimirira ku mazima, si just kubeera bubeezi nti tebaperforminga kyokka. Ono Danny Magic ne Nubian Lee bamala emyezi 7 mu kkomera nga tewali musango. Ono musango gwe ya endosinga okubeera president. Ono musango gwe yali kyali wange, bamusanga nange nga tuli campaign. So ebizibu byagenda bigwira bakyali bange n'abalala nammwe ebyabagwira lwakuba temumanyi. Mwe muli ku Facebook, mwina Facebook era mwina kukozesa VPN n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So munnange naawe oli bw'otyo lwa butakirondoola. Ekindi tukubuuza nti before nga tonnagenda mu politics, tukimanyi ebibuuzi byaliwo, but Bobi Wine wafuuka business e Kampala. Ayagala ofuna erinnya lumba Bobi Wine, ayagala olya ssente eza gavumenti. What do you think about your name and vis-a-vis in money exchange? You a business. First of all, it's not about me. Tekiri kunze, siri wanjawulo kufaanana bannange abalala bonna. Just namanya kyensobola okukola nensalawo nenkikola, era nekibuusa abantu bangi nnyo. Omuntu atufuga yali yasirwaza dda abantu, yasooka n'afufugaza bonna abaasoma baprofesa abaani n'atunula ni agenda okunwanyisa n'amunyiga, abalala yabatta busi, abalala n'abasiraanya, abalala n'abakompromisinga, abalala n'abazisa emisango nga buli bw'ovaayo okwogera amazima nga kugira olaba guno omusango gwe wazza ng'oyasirika. Naye kati neesanga nga nze tanyinaako kakwate. Emyaka gyange gyonna egy'obuvubuka talina wayinza kugirayo nti Bobi Wine yazza omusango guno, yakola kino ekikoberobero, yakola ki. So nantya nnyo ate bannayuganda ne bampagira. So kati n'abuuka, nze ekigendererwa kyange kyali kyakulaga baana bageto nti muli baakabi oba owakanya olaba. Kyeva nagamba ebigambo oba owulira biwakanya eyo, labira ku Kyagulanyi. So kakati bwe nayimuka baana bageto bangi ne bayimuka.
ng'engeri yokka gye basobola okukola ya mirundi ebiri. Esooka yakugulirira banno noga mugeta ani mukwano gwe ne baleeta buchamani kwata sente gendo yogere botyo ani ne ba etola mikwano gyange gyonna naye ate najja n'ebintu bibiri ekirungi n'ekibi nalaga ensi nti industry yaffe y'amaanyi kati nayo ne bajja attackinga ne baba compromising ate bannange abaali tebabuuse bo ne batunula kumpi nze nga njagala batwala mu nsi ensuubize bonna wano olwaleero singa mwena kati eno interview mugikoledde mu State House nga muli ba artist naye nga muze wali ne baba checking ne mujja ne mulaba chali wamwe nga president ne mu interviewinga naye bakozesa mmwe kennyini kubanga Malcolm X yatugamba nobody can make you a slave unless when they use you. Abazungu bajja wano okutuwamba bakozesanga baddugavu bannaffe ne bafuna mwani alina influence wano genda olwanyisa oli mwanga gezaako kwe genda olwanyise Kabalega n'ebirala bifaanana bwe bityo. So nena kyemalira akozesa abo ba artist banno abayina influence akozesa abo bantu banno abayina influence akozesa abo ba bloggers akozesa abantu abali influential. So weesanga ng'okulwanyisa Bobi Wine mulimu gw'amaanyi nnyo kubanga Bobi Wine agoboli eyababba. Nja kumaliza nga nkuwa analogy eno nti bwe tubeera nga tulina sente zaffe omuntu n'azibba bwe tulina ekisawo wano kyaffe n'akikaba n'atandika ne tumugoba ajjamu obw'omutwalo ng'agenda asuula kati bwe muba basiru mudumira ku bw'omutwalo omu ye ngadduka okitegeera kati nze mulemeddeko mufata bakyali banga baali badde banyambako okufata Museveni tumusuuza ebyaffe bo bali mu kugujubalira ebinyama nakwatayo anze kasita nfunayo ekyetaano abamu batuuka n'ogenda anze Bobi Wine mumpemu obukadde 5 nja mulabisa nze mpaayo obukadde 10 nja mulabisa bwe kityo so bwe batyo batunafuya wayingira butereevu mu by'obukulembeze bw'abayimbi era tebwaliwo because Robert Kyagulanyi alikola ki nabiyingiramu ntya wayenda osinga saha ate saha woyaawo era ekyo ne kisigala nti nno gavumenti beeyagala osanga be baba batwala. What do you think about this leadership? Because in 2020 when I visited your home walaga oli very positive about the industry kubanga ye bafudde ekimuli all these years. Oyina okuba oyogera ku Uganda Musicians Association. Uganda Musician Association obukulembeze bwayo bwagitandika nze nali ssaabawandiisi waayo eyasooka nga Silver Kyagulanyi yali first chairman or president wa Uganda Musicians Association. Yatandikibwawo era ojjukira abaaliwo lwe twasinkana ku National Theatre nga tugezaako okulwanyisa amateeka ago ge baali batandise okuteeka ku bayimbi. Toyina kuyimba luyimba nga tusazeewo, toyina kuyimba ku topiki eno n'ebirala. Ne tugezaako kirwanyisa. Of course, Uganda Musician Association yandibadde powerful nnyo. Naye omuntu agezaako bakumanga muli basirevu be tasobola bakkiriza kwegatta. Somehow ajja kufuna engeri gy'abawulayawula. Era bwe kibadde paka olunaku lwaleero nti yali reduced to fighting ne Uganda Musician Association yali reduced to fighting Bobi Wine. Museveni si alina okubeera member wa Uganda Musician Association. Nze kuba Museveni si muyimbi talina kubeera sali musale temulina kufukamirira sali musale naawe kubanga mmwe ba creative ye mmwe bagagga mmwe ba producer mmwe Katonda be yasaamu ekyo ky'obugagga kyanaku nti abayimbi baffe bangi tebakiraba naye era abamu bakiraba kuba nyumyako n'abamu for example saha twatulako ne tunyumya era nanebuuzaako nti singa nfuuka omukulembeze w'abayimbi kiki nsobola okukola twali ne Nubian maybe Nubian anaaba briefinga naye yona eno tumuwa ebirowoozo byaffe era ntumugamba munnange genda mukama akulembere okola ekyakabi kyosobola okukolera ba artist naye ndowooza era nga bwekyogeddeko bwe gavumenti eno bwe yalaba nga tuconnectinga ne King Saha neremesa okulonda kuba ye teyagala babeerewo okulonda kw'amazima na bwenkanya kati gwe omuyimbi ali eyo ekyo tekirina kye kikulaga kyogamba kuba abayimbi tulina okuba nga tuli bagezi nnyo kyongamba gwe kirina kye kikulaga. Maybe Nubian has something to say. Yeah, kyemulina okumanya nti regime eri deliberate okulaba nga ekozesa divide and rule nti wonna wabeerawo initiative ereeta abantu babeere wamu bafuba nnyo okulaba nga babakyankalanya. Saawa zino Uganda Music Association okulonda okwali kuno okubeerawo
gavumenti yakuyingiramu. Tera kati ssaawa zino buli muyimbi tamanyi wa waagwa, tamanyi ani akulembera ekitongole ekyo, ani tugende wasaha, ffe tuli basindi tuli baki. Bwetyo gavumenti ne succeeding okudividinga abayimbi nti abandi badde nga bali wamu kati buli omu ali bibye. So kino kyo tuleke kyerabira nti nga bwe mukiraba mu music weekiri ne mu bulamu bwa bulijjo. Era saagala mwawule obulamu bwammwe ne politics, kubanga politics akukwatako kasita oba nga oli mulamu ng'obeeramu ensi. Politics w'ensi eyo akwatako, oba oli muyimbi oba oli munnamawulire oba oli ki, akwatako ku lwaki yasalawo buli kimu, obulamu bwo butambudde butya, ebyobujjanjabi biri bitya, mu abayimbi mukoze mutya. Nti bateekawo n'embeera nti gweokuwandiika olimba olina gy'olina okugenda, simanyi ate balula beebekkaanye bakukkiriza okulimba, oba ogenda kuyimba olina okufuna okugetinga registered. So ebyo byonna politics kikomawo nti lwaki buli kimu tekitambula bulungi. Gavumenti eri deliberate okulaba nga tetuli united, era bajja kukola buli kimu okulaba nga batwawulayawula basobole bo okutusuuza ekyaffe ekituufu. Ndowooza okitegeeza. By the way, Dan Magic, Yes, Akayimba on social media, Kayimba Nalumansi, it is trending #1 for the time it came out in Uganda. Now, a little bit away from that, Mwami Bobi Wine, you were very okay. Why you need to be your naviona, why you not you are very